Omwezi oguwedde gavumenti yateekayo okusaba mu Palamenti ekkirizibwa okwewola ensimbi obuwumbi 2,500 okuyambako okutambuza eggwanga mu kitundu ky'omwaka gw'ebyensimbi ekisigaddeyo. Okusinziira ku Minisita w'ebyensimbi, gavumenti etubidde mu bizibu by'ensimbi oluvannyuma lw'ekitongole ekya URA okulemererwa okukung'aanya omusolo ogumala. Ensimbi zino gavumenti eyagala kuzeewola mu banka ya Stanbic. Olwaleero abakulu Minisita w'ebyensimbi bategeeza nti ku nsimbi zino kwe bagenda okujja obuwumbi 518 akakiiko k'ebyokulonda ze keetaaga okutegeka akalulu. One of the areas that we are actually going to be looking at is financing the supplementary requirement for electoral commission once that supplementary has been approved for revenue. So the supplementary request is in Parliament. It has not been considered as of. Kyokka abamu ku babaka ba Palamenti batabukidde abakulu Minisita w'ebyensimbi nga bagamba nti okwewola ensimbi z'akalulu kuba kuswaza ggwanga. Telling us that we are borrowing for purposes of elections, whether domestic. Is it correct for a government, a sovereign government, you are the policy maker, you are the minister, to borrow for purposes of elections? The borrowing we are talking about is a borrowing for budget support, and budget support means the whole budget, including everything in the budget. Okusinziira ku alipoota ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti, ensimbi ezibanjibwa Uganda zeeyongedde ebitagambika nga bwe bwatuukira mu mwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde, gavumenti yali ebanjibwa ensimbi obuwumbi 4.4. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti mu kiseera kino tekalina nsimbi zikuba bululu okutimba enkalala z'abalonzi ezaalongoosebwa n'ebirala. Kiraga kifaananyi kirungi nti ensi eyeetongodde gy'oyita sovereign state egenda kunoonya ssente okwewola okuorganizing elections. Kati ezo ssente zonna zijja kuba nga zisupportinga budget kubanga bafunyewo deficit n'ebyokusoloza emisolo ebyo ebya gavumenti, naye ffe ng'akakiiko ezikwatagana n'ebyakulonda tubadde wano nga tunoonya ssente z'ebyokulonda era minisita akkiriza nti bajja kufuna ssente. Akakiiko era keetaaga ensimbi endala obuwumbi 72 okusengula ekitebe kyako okusobesa kampuni ezimba oluguudo oluyita waggulu oba flyover olugatta Ntebe ne Jinja Road okukola omulimu. Habadzwa NTV Akawungeezi.